agikubye. Saro kukozeseza bubi wansawo. Katono Juni. Bonna nga bamuwadde ku bucket. Abooluganda mwebala okujja, mwebale nnyo mwebali eddala. Sanso balaba bonna abantu abasinga b'endaba mwenyi. Baluganda betubeera nabo bayirivi ne akulira ab'oluseke Salimu. Salimu akulira ab'oluseke nadiba ani akulira Kasuku. Tonny. Keize, kaoya keize. Yena babiri ne Kasuku leka mu makifo. Ate yagenda waladagala sikatisika Kasuku. Gwetuba badiploma, badiguli. Bayina ligi yawe. Naye nga gwe kisigala gwe boosi waabwe. Tusanyuse. Enteekateeka eno y'amaanyi bulijjo twalindira olunaku luno. Ekintu kino tekisoose kati naye tuvudde emabega nga tulina ebirooto byaffe. Nze ne Mbaziira Tonny oluganda lwaffe lwatandika kitumanyi tulikola ne ku rediyo nga tuli mu kaliyoki nga tukayana wawulidde akayimba akapya akazze nti ye yale nawudde kwefulukuta akoogera kwefulukuta yatugambye imisaaki yafulumizaayo akayimba munnange nga tukyekubampaweeyo toyogera sirika muludde mulimu guno kaakano Mukama Katonda yanaatukwatirako ne tugenda ku Radio Ikweta eyo gye twasanga Mwami Lwanga Junior y'omu ku balungamya abaffe abaasookera ddala. Mwami Lwanga Junior yongera okuyimirira omulundi ogwokubiri bayinza okuba bakulaba tebalina kutegeera bulungi. Era twabeeranga mu kalyoki waffe n'okuyiriba nga bamwami Lwanga Junior tubawulira nga bakwatiridde Masaka mu nteekateeka za media nga bw'ayimirira ku muzindaalo n'ayogera owulirira ddala nga musajja akuwa obulango nga tumuwuliriza ne tumwegomba. Era bwe twamusanga ku Radio Ikweta bimu ku bintu ebyamutwesibyasibyamako nga tomuva mu mugongo. Yatuyigiriza okuwandika scripti omanye okukuba okubi akalango n'okumanya ensengeka yaako naye bikulu nnyo kasobola okufiira mu nsengeka naye gwe nga kimanyi nti nno bakutenga obaluka basebona bannyabo nolowooza mbu wagabana nnyo okuleekaana kumbe n'ensengeka yabyo oluusi nayo kiba kikulu nnyo. Kati twali twewulira okuleekaana n'agamba nti okuleekaana si kikulu naye byoleekaana biki. Musajja yatuyigiriza okusengeka script tweyanzanye tweyanzege Mr. Lwanga ebale nnyo ebali eddala. Twava ku Radio Ikweta ne tugenda ku Radio Buddu ne Mbaziira Tonny nga tukoba engendo zaffe tulina ebintu byetwanyumyanga buli omu bye yabanga asinga okwagala. Kati Mbaziira abeera ŋŋamba nga ŋŋamba kino mpulira njagala nnyo binekunti ekituga kyamaanyi kakikwata obulango bw'ebityo vidiyo biki kati ng'omunya Mbaziira abyogera tulina essaati zaffe nga ssaati fe tugyogera mu tawuni n'empale zaffe tuzimanyi era nga munno okimanya nti bw'atayambala en'endala enkyagi tegimanyi sino gali munywanyi wakanyambalire wano Tasobola. Boyina akazindaalo inamuwakanya. ani akuwadde akazindaalo Kasabye nerwaneko. so nno mumbeera efaanaganako bwetyo kino ekintu omusajja ono kimutomedde butomezi yabadda emabega ng'akyogera era ye buli bwe yakyogereranga nze namugambanga ekigambo kimu nti Mbaziira njagala disiko nze gwolaba nga sinafa nteekwa okuyiriba ne mbaako disiko gyenkola ndi bwa mukisa okubategeeza nti buno bwe omu ku buuma obutinyo bwa disiko Mbaziira Suuna disiko. ebiteekayo biri eyo bidoodoomera eyo. So kati buli omu n'abaako engeri gye yakwatamu olugendo lwe. Nabanyumiza engeri gye nayiribamu ebidongo ebyo oyinza okuseka. Musajja wange wali DJ Seba bwe twaligattagatta olugendo lwali luzibu nnyo telwali lwangu naye nga kyekyo lwe tuliba tugigula mu butongole era nange nja bakobola. Abagenyi bajja kulirwamu dogowoolira
musajja ojja kutabula omukolo linda ntoniyo musajja alemerako yayogeranga ebintu nga nze ndaba tebisoboka ng'ayogera ebintu nga ndaba byange sibitegeera naye nga nze bwe njogera ku bidongo byange nnengera omuzindalo ine nga nti owaayi muzindalo gwetalikeko nze ngwina guguli era ntoniyo okubuulira nze wayogeranga ebintu bino nga ndabanga ebitasoboka kubaawo ge mazima amatuufu naye omusajja ono ali bitamindi nnyo mu mbeera eyo ekintu kyasooka okundagako yatandiikiriza ng'ayogera ku nsonga y'okutandikawo lumu essomero nagamba nti no mpiyanga njagala nnyo bino ebintu bya media bino bireme kunsigalako nze kambi gabalekoko n'abaana Mbaziira n'agenda yiribaawo galaba ngenda okulanga ajja nambuza kati no ku ssomero nti nfunyekoko kirasi emu naye kusoma eddago byange alinawo kirasi emu nga mwe muli ofiisi ya baasa mwe muli eyiye ase n'obuugi ase nga omuyayoona namalako bino biki byatandise naye ssebo n'agenda akola eddala ekintu nga kyamaanyi era abaana be yaleka asomesezza Masaka bayitirivu nnyo abalala bali ku marediyo bwe yamala okubajjako omukono n'ayingira Kampala ate n'aseetingawo ekintu kino kyeyanyumyangako edda muganda we Mbaziira nkwebaza twatandikiza nkola ng'onyumya nti kati naguzeyo kamikisa nenkateeka wali neŋŋamba nti akaguza nazaako ki era okulya saundi kaadi nagireesewo erina kibikula ekibokisi nakiragenge omusajja aleka anaaba siriyasi yati microphone y'amaanyi nayo nagireese nagindageninga omusajja ng'amaanyi gaiti mpolampola paka bwe yajja wano kintu n'akitandika nekikula tukikuddewo olunaku lwaleero naye nga kibaddewoko nga tukyetegereza ddala kinaaba ekityaddala twanirira abantu ekintu mu butuufu bwakyo ng'era kyaddala era waliwo adverts ez'amaanyi oluusi zemulaba ku tv nga temumanyi ndo zifulukise wano obulango videos ey'amaanyi byonna wano ndowooza obumu ku bulango obwa Greater Masaka Fete bonna obuvuga bonna bwetulaba bonna byenfulukise wano byonna mutoni yajja byebabuulira naye katuli basanyufu nnyo nti nenteekateeka gye tubanjulira mu butuufu yayidde bulungi nnyo Mbaziira tonny musajja alitaminidde nnyo ate watandika ekintu aba akisimbudde era nga Sayimu bw'ayogedde n'agamba nti waliwo abasajja ab'amaanyi abafunye mu kintu kino era Mbaziira sigenda kufa ku kalenje kubanga nkakasanga ekintu kino tekiraga wala kale bwe naaba nze nange nyaza eri ebbala yamanye nti neggweyandalawo ninako ekiwejjuwejju weewaawo ddala kale nolw'ensonga eyo munyanyi weebali ddala bingi tukyabikola mbeera gye twajjiramu mwenna buli omu yagiraba Basayimu bandabanga nze nyingira yali alina mukati we yantuuzanga n'alyoka mbulira ebigambo emitwalo nga 8 tonakolako yadde n'ekimu bwe yaggamba sinakolako n'ekimu yagambanga okukuwasa kulungi badde sinaba naye nga ndabira ku ye waba tannagange nga kale nno byebyo naye nga Mukama Katonda tumwebaza nga tuvudde mu lwali Mukama Katonda weebale nnyo ebali eddala tetwamanyako nti olunaku lusobola okukya mutuufu n'oyita abantu nga bano ne bajja bannange mwebale nnyo ebali eddala bannamawulire bannaffe mubadde balungi nnyo gye tuli okuva ebbanga lyonna buli nteekateeka yonna ebaawo mujja ne mubaawo ne mugitegeeza abantu amaanyi gaffe agasinga obungi gatuli baganda baffe bannamawulire obutatuvangamu n'okugyayo ekyo ekituufu mu butuufu bwakyo nga bwe kiba kibadde kola ekivulungu ekyo ne kigenda kikwata ssebo wamawulire ng'asazeewo okukuba ekikono akikuba n'akwata eno obutebe gye bubadde tebunawagira nankanyi n'abagamba nti ab'ebinyanjanyanya nga bagenda bagwa akakatwe kokka kakumala okukukyankalanya enteekateeka y'ebbanga lyonna nolwensonga bannamawulire mwebale nnyo mwebali eddala mwebale nnyo mwebali eddala baganda baffe amaanyi gaffe gatulimu mmwe temutuvangamu naffe tubaagala nnyo mwebali eddala kwefu tuyanza sanyuse nnyo okuba nga ndi naawe nakuwulira kwefu mukubya ekintu kino webale engeri gy'olina disi webale yita mukama waffe oli ayogereko ekigambo mwami lwanga junior jangu ekizanyi kyakatemba era kizanyira ddala bulungi nnyo emizannyo nga watudde n'olaba emizannyo gya mwami lwanga toyinza
kandabe waliwo olunaku lumu mwami lwanga Junior ono yateekateeka omuzannyo gwe bulungi nnyo nga munyuvu bulungi n'atendeka abavubuka be engeri gye gunaatambulamu. Emizannyo gya mwami lwanga Junior gyonna gy'atendeka yaba asinzaamu paati entabangufu. Bw'ataba house boy abeerawo ng'ayera yabeera omuyozi wa kasasiro naddira ebifo eby'ebitiibwa n'abiwa abaana abalala. Kakati olunaku lwali lumu baali ku stage nga bazannya, yalina paati we baali balina omukubira kibooko nga n'abamukuba kibooko ye dayirekita bali baana be. Kati ndowooza waliwo embeera y'okuba waliwo embeera eyali tetambudde bulungi nga abaana bazannya naye nga bayiwa akano gamba sajja nga luli yatinyegerezaako katono obwati zaali 2:8 ngaera bw'omanya zaali zinakubakuba ennyatwe 3:8 lwaki yakola bwati. Kakati paati y'okuba kibooko etuuka omu ku bakubi bamuyita Mivule muganda wange emboozi yaginyumiza bulungi nga bwe yali nange nali omuzannyo naye ndaba nga kiyitiridde nga bakuba bya ddala. paati y'okuba kibooko omukulu dayirekita bwe yatuuka ebyana byanyweza omukku ne bakuba musajja mukulu ono kibooko agenda okulaba ekiri ku script kisusse engeri gye yakiteekateekamu esusse. Omanyi kye yakola yadduka n'agenda mu audience gye yaweera oda eyo paati ngijjamu ey'okkuba yagiti Dokita kwefulukuta tobanga obala okuva lwe nayimiridde wano ng'ate obweddono yayogera nabwo obudde n'obubalira kunze ku sikuluputi obudde bwoli tubugjeemu. kati ebituufu nti nina kusooka kwebaza mukulu oli naye kansooka ono akanyomero kammwe ne titi akoogera ku firimu mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale akanyomero ako tweyanzisa nze ngenda kukuguza taweeranikirira ngenda kukuguza bakulu basebo ne bannyabo mwenna abali wano balamusizaako nnyo muganda waffe Mbaziira ne munywanyi w'omukago nga bwe tuli